Galo kungamba ku byabadde ggulo ku mukolo. Ya. Ndeno nerabidde bana bigamba. Abaana bakoze omukolo. Bana bigamba akawo. Abaana bakoze bana ekintu ekito kiddangamu. Ekyo kungana byenyaga okugamba notangamba. Kati nasuze bubi nnyo kiro bwangamba ngambe nabyenyaga okugamba. Nasuze mutima gungamba ati lwakwanza ekirungiza siringa gwe atenza nyenda siri mwenzi nti munnange ntwaga atogeremu n'obulawo. Ekera obulawo ngawe we need to talk. Mbagenda kwetereza. No kwambala yambala ku awasinga reflectors awasinga okuyingira ekiso kati we need to talk no kujanga wamusabisi neze munebo ngamba we need to talk surprisingly mutima gwa mukaka mbasina just lwakwa kinteekaawo mu ngamba bakati oba kiki oba afunye embizibu always biba bizibu byo but it's okay, I'm here to listen. I'm your shoulder to lean on every time you need me. So nsaga ate n'olunaku nalwo mpavu ko ngamba ki oba ngamba ki so kati madde nsaba ndozo mbulire lumu nange nno njagala yita mugenda lumu katale leera nti akatale madde nina ekirowoozo wadde ku mikolo batuyita omwami n'omukyala semwogereri tusalengawo nti guno gwaba agenda wagenda kuguli togenda genda ku guno bana tuyita bannamikolo bwe tugenda ku guno bwe tugenda ku guli ate ngamba twegabanye nga bwogenda ku guno sigenda nga bwe ngenda ku guno togenda bwe dwa katika tugambe mu mwezi tuyina emikolo ngena naye olaba we nagamba bwe mukola emikolo abantu mubawola bbanja abantu bajja ku mukolo gwaffe balinga abantu wola ebbanja anti kiŋŋambe ekyo kubanga tetusaagana kugenda ku mikolo gy'abaki gy'abantu naye kusinza we tutuuse wano nze mbadde nsaba bwe giba nga tuyina emikolo ng'esatu mu mwezi tugende ku guno banegwe omanyi ekiweesa ekitibwa otambula n'omwami wo kino kyo nkikubula nze mukyala wote kiwa ekitiibwa nga tutuuka kijungulula ekitiibwa ebbanga litumalawo ate tti kambuuze ekisooka kyekikujja wembanga ntudde n'ogenda mu bukuukulu bw'abakazi bannamidi baabalema okutandika okugeya nkwetegereza ebbanga ddene tujja bulungi batuweewa okukola ki awokutuula n'ofulumanga agenda ku short call bw'okomawo n'oba akakuukulu w'otuula jo father obedda abuulira enjiri naye nga bwe babooza ne musirikeeko naye nga mu kabinja wali abo be bagamba okusirika ku mulimu naawe omusite nenkanya kugeza kukyusa nsinga okukuba liiso ng'oconcentration yonna eri ku bakazi mugeya olumu ne mwera n'okulaba ne mukuba akakule tokikozaawo tewakakitandika jjo juzi yoyo yeggwe kakati nabikanze nina obuzibu kubanga ekisinga obukulu nti buli gyokoma okubikola ate abantu batunuulira nze omukyala omukulu yabaddewo yambuuziza mwami gundi oyo siye mukyalawo mugamba nti ye maama gundi nagamba lwaki tomuyitayo oyo maama gundi gobombuli abakazi abakulu balina nnyo eŋŋambo yabadde maama nagamba lwaki tomuyitayo namugamba essimu yagirese wano tenga tijja labika bulungi ze ngene nkukwate ku mukono nkujje mu bakazi olugambo luntamiza otambula naawe nedaliwe twali kulumbe lwa ssenga ekakuuto mama Tracy yaseka akaseko ne kayita munaffe ne tusala tumugana naye nedda naawe likira ongusika bwoti naffe mwakuzibwa bate nsaba nsikina kudda mu kutambula naawe nekijja kulabika kyenva nteesa nti tugaba n'ebiyungu by'emikolo leero ng'oli wano enkyanze ngendeko wali era naawe nakwatanga omuzindalo nga mbategeeza nti omukyala abatumire tasodde kujja naali nammwe mu mwoyo kubanga kirabika olina sente zosasula mu lugambo kiyinza okuba nga kyekikwongera melanini bw'otakola lugambo maybe kakala oyinza okupeeruuka oyinza okuba kikwongera ku bulamu kati saagala kutatanganya na bulamu bwo naye nze kimmenya omukazi omukulu ku myaka egyo bakutuuza batya mu kati omeza ate oluma bulumi mpulidde by'oŋŋamba kati ebituuka n'ogamba nanga abakazi abakulu abali emabega ali ne musooka mwena mubulira omuluge waliso eddakiika bbiri ate ne muddamu nabuza kiki ekimugeyo ekitasobola kulinda ekyo nno kale tumaliriza omukolo ninye ŋŋenze mu mmotoka obusungu bwange bunnuma kyakutwalidde essaawa 2 okujja mu mmotoka naye ng'ate nkuwulira ojabuliriza kino ayitawo gwobuukira kikyoyagala kwesimbawo ambuza gwe ebitabo ebitebyo anakuwera ina P7 ogenda kwesimba wani anakulonda ani agenda akunominate ngenda kwesimba obambuza kakali kiki ekigenda kikulandu kusogera kutandika kanisa
wali omusiraamu asumba mbambuuza ku bantu bw'obabuuzaako ne babaaki omanyi lwaki Katonda yatugatta nze naawe oyina ettima nze ndi muntu w'abantu ate kati obuntu bwe bunnemeredde bannaayi nze kati byonna byewandibadde kati katugambe abantu bali 10 mbuuzeeko 5 buzeeko 5 tobuuzaako yadde n'omu kati munamba sibabuuza ki ekinvuddeko era akyala bagamba oyina omusajja abamusirise ne bagamba yafuna nze Katonda yakiraba twete so abeera machi yemu kirizanye nze ebyo byonna kubanga kirabika yeggwe kubanga era ne lwota kikoze wenna mirembe gikuggwako n'otandika endabiramu ndookingi oyagala kuzissa kuwuuba kakati kyekanze nkumala abantu omanyi ng'ekitiibwa kyenkuweesa abantu okubeera kali lugambo golo oyita olugambo naye abantu bandibadde bagamba abantu abo balina empisa embi naye bagamba omusajja babimusiise bambi kyo kinyabu kintu ky'abantu kali n'omunange mba ngenda mu mmotoka omukazi ansonga nti wuyo bba wa Nakamwa ngamba zatawasanga ku Nakamwa yaani mala kutuuka mu ntebe bweti nemmanya nti tamaze bumazi Nakamwa ntette ate kasaya gamenda Nakamwa ntette n'ensinkinga ngamba wafuna n'erinnya kati omukolo ng'ogwo jasi baba boogezi va ku bigambo by'abantu babikuwoningako nga tufumbirigana obuzibu kati we buli ku kyentegedde nze mbambuuza kati eggulo namiitinze abantu bo bawasoma nabo bwakula nabo kikyalo kikwasamya okireese mbubi wadde okola toyinza kuvuma mukyalawo wayasamye njagala ompuwumbawumba nga tunyumyamu ku kyalo gwe bwotyo bwonyumya naye omuntu anika n'okutandika okwebuuza ddala kyoli kyogamba kyoli engoye zino nazo nnombi kyogamba n'oyambala n'onena abantu bagamba n'omukazi sajja yafuna omukazi ekyamazima nange ng'omukazi ndabira ddala nafuna naye bw'obikkula bw'oti akamwa tugaba n'ebiyungu buli omu agendeka ku mukolo gwe nze koyo kunswaza nange mbere ng'abo bakwano bange bembeera ababejja bokka ku mikolo nga banga tuyinza okwawukanira ddala kakati mu lw'obulungi ebirano tobadde mubi ebirala toli mubi naye omumwa mwana gwe oyogera ate omanyi nti n'owoyogera omuweerabira okussa kubanga bw'omala okwogera engeri gy'oba ossaamu ebeera mbanyumiza ebiri e Kampala mbanyumiza abayimbi ekivulu gye wantutte ate nga n'ekimu olumu olimba kati waliwo omuntu kati kambuuze nakuwulidde ng'onyuma emboozi ya Gravity waliyo nabiraba ku TV ku bantu omukaaga abaaliyo walimu wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero